Zeke ebitundu ebimu okulaba engeri abantu gye beetegekeddemu Ssekukkulu ey'olunaku olw'enkya ku kyalo Naluvule mu Lukagwe Wankoba e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono gye tusanze Ssaalongo Edward Jackson Ssemanda n'abeewuwe nga bali mu keetalo kennyini wadde ng'emmere tusanze bagiyunjizza dda okuva mu lusuku endagala ez'okusiba empombo bazisaze weetuli era n'ebirala okubiteekateeka. Ssaalongo Ssemanda tuwayizaamu naye n'atutegeeza nti Ssekukkulu y'ensangi zino tekyanyuma bulungi bw'ogeraageranya n'emirembe egiyise so nga ate n'ekirwadde kya COVID-19 kigenda kulemesa bangi okunyumirwa olunaku luno olw'okubakuba obwavu. Kaakati tewali omuntu wagula kiro emu tebala na baana omuntu nga era kyaleetanga obuzibu ng'abakazi otomugulya lugoye tafumba alina longo amugulidde ate tomulaba waabawedde nga lugoye naye nze nnina naye ng'ate atalina n'okolaki. Agamba Ssekukkulu edda yali yakulya kwemala ggoga amakaana ag'okumuliraano gaakwatagananga ne gattenta ennamba buli ssemaka n'atwalira abeewuwe ekisambi kiramba abaana n'abagenyi ababeera bakyadde ne balya ne basindisa luti kyokka ensangi zino Ssekukkulu teyawukana nnyo n'ennaku eza bulijjo. Ng'abantu basanyufu nga bayiisa emyenge baalinanga embidde nga banywera wamu gali awamu bayita nga banywa okuva ku 25, 26, 27, 28 paka olusooka ng'ebinyumu biri ku kyalo bivuga n'ennyama ng'omuntu asala ettu asala ennyama n'aweereza ku muganda we mulirwanaawe mukwano gwe nga talya yekka. Mukyala we Nnaalongo Ssemanda annyonnyodde nti olunaku luno baalwetegekedde bulungi omwami we yabawadde buli kyetaagisa so nga n'abaana baabwe babaleetedde ebintu okuva mu kibuga. Eyo omulembe guno abantu baavu naye ng'era tufunayo kye tufunye naye nga guli omulembe gwo gwali mugagga kuba taata waffe yalinanga emmwanyi ensuku bwe mutyo nga mulya bulungi ne musanyukako naye kati yadde covid bwali naye era tufuna omwami afunayo n'atuwa n'abaana baleeta ne tulya. Nesonga kulya nkoko ku Krismasi n'ennyama n'ettooke n'omuceere n'obummonde. Nesonga kulya nkoko n'ennyama n'amatooke. Kale bannaffe tubaagaliza olunaku olwa Ssekukkulu lubabeerere bulungi na buli kye mwesunga okulya Katonda abawa obusobozi musobole okukyeta.